Pulezidenti Yoweri Kaguta Wabula Museveni yete mu lukungaana lw'enkulaakulana obutonde bw'ensi oluyindira Abu Dhabi nga yakyazidde mukulu munne Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Olukungaana luno lumaze emyaka 15 nga luteekebwa nga lugenderamu okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezitwala amawanga mu maaso, gamba ng'okukuuma obutonde bw'ensi, okwongera okunyweza ebyenfuna y'amawanga n'okubitumbula, okubaganya ebirowoozo ku mbeera y'obudde n'ebirala egasiza awamu abantu, era nga lwakumala sabbiiti namba nga luyinda. Oluvannyuma lw'olukungaana luno, Pulezidenti Museveni yeevumbye akafubo ne Pulezidenti Mohammed bin Zayed ne bawaayamu ku nsonga ezitali zimu eziyamba amawanga gombiriri ssaako n'okunyweza enkolagana. Thank you. Your Excellency, our next MOU, Mr. President, what we're witnessing, and just for the citizens, that Pulezidenti ku lwa bannayuganda atuusizza okusaasira kwaffe eri aba UAE olw'okuviibwako eyali pulezidenti waabwe Sheikh Khalifa. Mu ngeri yemu ayazaayazizza Sheikh Mohammed bin Zayed olw'okulonderwa kuba pulezidenti ba UAE. Asiimye abantu abava Abu Dhabi okujja e Kampala okusigawa n'ensimbi olw'embeera y'obudde ennungi ssaako n'ebisikiriza ebirala ebireeteddwa gavumenti y'NRM. First of all, I'm trying to tell them, please don't delay the private sector. Don't waste time with the feasibility studies, with what, because the private sector is responsible for his own analysis. So I'm not happy with the way they talk to you. It's good I have come and talk to you myself, because they should tell you that this is a huge gold mine and we are just at the entrance. Sheikh Zayed yeebaza Pulezidenti Museveni olw'okuganyulwako mu UAE n'asima n'enkolagana ennungi eri wakati w'amawanga gombiriri. Amubuulidde ng'abantu ba Abu Dhabi abajja mu Uganda okutandikawo bizinesi bamuwa amawulire amalungi agakwata ku Uganda, era nga wakwongera okwogereza bannansi ba Abu Dhabi abalala okujja kuno okutandikawo emirimu. Pulezidenti Museveni oluvannyuma lw'olukungaana luno akomyewo ku butaka era ng'atonye mu ggwanga. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.